Ku mulundi guno ogwa Bride and Groom Expo tubasaliddeko ddala nga tubaddiza bakasitoma baffe era tugenda kuwa oyo Namukisa omugole awangudde okumwambaza n'emperekezeeze wamu ne metroni we ku bwereere wano ku Nkwanzi Cultural Tour. Abagole mwenna abali bakozesezako product ya Bella ku mbaga zammwe tolese boto zammwe wano yena gy'oli jangu obakozesako Bella tugenda kuddiza era tugenda kuddiza bakasitoma baffe nabo bakozesezako Bella leero. Abantu basubire omulembe omupya tulese ne trend empya za 2026 zemutalabangako era abantu bajje wano basobole okutegeera ebintu ebiri ku mulembe balabe ebigenda mu maaso balabe engoye ez'ebbeeyi okutimba kw'ebbeeyi kugamba okusinziira mu budgeti bw'ojja mu mwoleso ogenda kufuna discount. Si buli product gy'okwatako 10% discount n'abagenda obookinga naffe okuinstallinga sister locks micro locks tugenda bawa discount ya 10% kasita obookingira wano ku Bride and Groom Expo. Twogera okunga abantu bajje mu mwoleso tujja kuba nga tuguddewo ffe tujja kuba wano okusaawa emu nga wetuli tugendera kugendera mu mateeka ga Ministry of Health tulina to prevent Ebola tetwagala muntu yenna kulwala so weebiri byonna tubitaddewo temutya kujja tubitaddewo saawa 2 geeti nga ziggulawo mutwalo gwokka okulaba bino byonna n'okusoma. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.